kaweefube w'okulwanyisa ekizikiza mu masomero ga gavumenti olw'ebbula ly'amasannyalaze ekiviirako n'okuzingamya ebyenjigiriza oyinza okugamba aliko waatuuse oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo n'enteekateeka y'okweyambisa amaanyi g'enjuba. Enteekateeka eno etandikidde ku ssomero ly'abaali baseka secondary school e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso ng'amasomero gagenda kuweebwa amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba. Improve the security for our students, especially the girls, but also promotes e-learning, which is a new government initiative to improve the delivery of quality education for all. Essira lyakusinga kuteekebwa ku masomero ga gavumenti naddala ag'omu byalo. The needs-based selection criteria off-grid first and then others that need enhancement. Abasomesa ku ssomero lino batubuulidde okusoomoozebwa kwe bayitamu olw'ebbula ly'amasannyalaze. Secondary school has struggled with limited access to reliable electricity, which has hindered the use of modern educational resources, particularly in science, technology and digital learning. Era abakulembeze tebalemye kutegeeza minisita ku muwendo gw'abayizi omuyitirivu gwe balina mu masomero ga gavumenti ate ng'ebikozesebwa bikyali bitono. Okuba kati tuli mu population y'abayizi etuuse mu baana 1,400. So mu mbeera ate nga bakyeyongera buli mwaka. Mu mbeera tusaba gavumenti eyongereko ebizimbe kaabuyonjo tukyazeetaaga ng'essomero batwongereko essomero lyaffe lisobole okugenda mu maaso. Abaana bonna bagenda ku ssomero bayita Kitende Church of Uganda. Eryo nno nga lisabinga areas of Nakawuka, Kasanje and Nyege parish. So otunuulira population vis-a-vis the schools that we have within our areas. Wabula basiimye enteekateeka y'okubaleetera amasannyalaze ku masomero gaabwe nti kyakutumbula ebyenjigiriza. With consistent electricity, our students can now study beyond daylight hours, especially during exam preparation period. This will improve their academic performance by allowing them more time to engage with their studies. Enhance technology use. Gavumenti enteekateeka eno egirimu n'ekitongole ki Nexus Green. Wala nnyo okuva ku amasannyalaze we gakoma emiti gy'amasannyalaze we gikoma kati bw'ogamba essomero eriri nga lyesuddeko ebweru wa Kampala n'oligamba nti leeta miliyoni 34 lisobole okuteekawo emiti ne layini kiba tekisoboka. Kati ne tugamba nedda kati katugende mu masomero ago ageesudde ewala w'emiti ageesudde ewala wa waya tusobole obbalaga nti kisobola okukolebwa. Enteekateeka eno yakubunyisibwa mu masomero ga gavumenti awatali kwawula lya senior na primary nga kati batandise n'amasomero 6. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.